Tusana kulaba buli olukedde nakasata bwe kafunamu kiki ekiganye ebusabala ku mazzi oba kigungu yogera gye kutwalako kuba bisaana baliwo bawakana bajje bakulabe omwana mumulabe mulungi talina kuwadde nabalabe tewakana mulabe sitimuti mutima kagukwateko katini ku mutima sitimuti mutima nze kolincha wa mwana goliba watima nemukoyo kulika boye ngoma yeriko sitimutima era boye oluyimbo latanadutegera lunonyeko ku YouTube TikTok genda okole challenge boye nze new kid on the block aliko wakana oba kiriza gana nze muyimbi aliko boy e Kampala man. Kati nga tumaliriza super Kingi aina enteekateeka kuluna ezitwongereyo ekivulu manyi kati gwe gwabeera naye gwe tulina okubuuza yegwe katikkiro we ekivulu kabaka kyali badde nga abongera nze ngenda Sweet Mutima concert bwe tumala okukola video netambula fiti tugenda kulanga date za Sweet Mutima ekimanyi super chance ne kabaka kinsa tuli kimu tuwemba naze concert ekivulu yakibange ekyakabaka kitegeera kati sawa nena musubireyo obba waamu kinaabeerawa kijja kusinziira oluyimba amanyi ge tunabaluliko no oluyimba lujjo tuwa gejiyagundi yekifu super bwoba kakibolekera abayimbi abali eyo nga tannaba kufunamu ku hit ngoba tennaba kujja oba kakibobalekera kyali wange inayina leo omuyimbi boyitugwamu maanyi sigala ng'okola recording ennyimba to recording oluyimba lumu nolowooza nti okoze eki recording bojja recording oluyimba bwe lukufuukira oluyimba nga lwa tabbu nga gobadde omanyi lwoyina lwe lukola ki recording beera n'empisa weeyise bulungi beera hambu ate gumiikiriza mwana nze gomayo ebbanga nemaze ne kabaka kinsa banga kisupa oluyimba mwezi ne omusajja ebbanga ddene n'emyaka gisobola n'okusukka mu 10 okitegeera naye nga ndi muyimbi naye muyimbi okitegeera naye boyo olaba kati wapedde olimba kitegeeza ati ngumiikiriza ogumiikiriza kikulu bw'obeera n'omuntu tomulaga mu lulu kumulaga mbu atolina kyomwagalako okole ki odduke bw'obeera nekyaliwo abeere kyaliwo mu bubi ne mu bulungi okitegeera nzi kabaka kinsa kyali wange mu bubi ne mu bulungi era mubadde mumpulira aboogerako wonawona obubi musabulirawo okitegeera tokitegeera erigundi yange ya Wakiaman bongo mafilima fya super spaf ya Cape Master obusungu bunyi bwa boy eyo kasito giwulira omanya kula fani bange nze ndi new kid on a block ni muyimbi wa mupya ate ndaba yimbira ebintu ebirungi ebikola ki ebibanyumira boy ngawe munjagala ngawe mwagadde oluyimba lwange munjagalire ddala nange mbagala nnyo ndaba yimbizo muziki enyimba ezakabi ndaba wanira abakazi bamwe boy mukimanyi Kings Love fenna mbwanu mukwana abakazi nenda bayimbira boy mujasi mucharginga amasimu teka ko data ku simu yotokiza simu yokugwa ko data na kuzikira bera ku TikTok anytime olimba olupyo luda ku Sweet Mutima nduleta atenga lunyuma kati waliyo bachaliba nga badda bamuza ne super olimba lugenda kusera lwa amanyo kuyima ne King Sab boy olimba ole lukulese onozaako ki boy lindi yogenda kulaba awo nyine lawe mbadde njagala okugamba okubuuza ntebisale bisinga hit eno ekalubirizibwamu okuzzaako nti gwoyina nteekateeka ki boy nze experience jenina boy netegerezaawo nnyo ekiyetya abayimbi okuba oluyimba ne lumuzitwera ne lumukalubiriza okuzzaako ebina bina nze bipracticing ekisooka essomero lyendimu ne master gwen naye kabaka kinsaye omanyi kyekitegeeza music kati njiza obwongo bwonna wonna mmanyi nti oluyimba luba lugize bwetyo olw'okuzzaako boy muneesige nendabba zzaako oluyimba olwakabi ate super kasito oyogera kiriya boy nze nkukiririzaamu mwana neraba kuba endongo bannanga abali eyo munoonyeko ku music wa super ebintu abikola nno bya ddala ebintu bya laali ennyimba ate naazirina muleke kumanya nti alina luno lwokka alina ennyimba nnyingi nnyo mumunoonyeeko ku TikTok abeerako ku YouTube abeerako buli wamu ate naawe wali eyo ng'oli olinamu kasente ng'oyagala omusapootinga jangu video agenda gikola jangu omuwagire buli kimu kitambule taratibu sana so gwali eyo muganda wange towenyoma hiti ejja omuyimbi ali eyo super olina enteekateeka ekoleyo n'omukazi
oluyimba oba omuwala nga muyimbi omukazi gwe singa okwegomba okukola